bulungi agambashi obadde ludda fumbirwako nennobayo kikinga mundi bubi munoonyeza ki mwina noonya ndongo nze ndabika nga nsazeewo owaye leero kateetero kano koyambadde ngoye zino ngoye just nga omanyi ekonomi tetwonoona nnyo matiri eno newasigala but ngoye ziwera leero engoye ziwera ku mubiri leero owaye tuwulidde ogamba nti ogenda kuba ku mukolo gwa pasita Bugembe naye ogenda kwambala otya pasita yennyini agenda kumbuulira nyambale nti agenda kuŋŋamba waliwo eripaate bagamba jangu nga bw'oli anaku yakayimba atya gira mu mminiyo ensonyi zinaagaana mpola mpola agambe nti buli muyimbi agenda okuba ku kivulukyo alina okuba nti ng'ayimba akayimba ke akapasita nga manyi bungi obwa pasita oyo ani ayinza otuula mu ntebe ya Kapa okay y'omusawo but I know a lot of pastors music. I love pastor, I love the influence. Ate nno ndi muntu mukkiriza nze nsabira ddala ndi muntu ali holy mu mutima abali around me anti katola bwebuzibu bano baba bamanyi bya Bible naye Katonda aba mu mutima munda naye nga kati genda osome Ecclesiastes chapter 5 verse 11 njimanyi wagamba bw'obawo nga waliyo obunyogovu obulamu nveeko obegamba oba munyogoga mukwatagana babiri ne mbuguma ebyo bya Bible zibyange so nina eddiini I'm holy. By the way, I believe in the Lord. I love the Lord. Ndi mukazi mukkiriza ate nsabira ddala kyekisinga you see people getting successful and you're like Illuminati biki bye mwefumba but we are prayerful. Netwakulabeko mu pate ya Spice Diana wabaddewo. Natuuse naye nagenza okutuuka nga sina we parking nga nengamba owaye kasita kyakola endala so that's how I left. Naye nga nabaddewo nayiseemu naye parking. Ngajjudde mwana konze Kiria tujja kusinkana ku pate eddako. Oba nawo olinamu personal issues. Abula munoonyeza issues mwaka guno. Mutukaka issues, mututimba issues. Omwabera mu bufumbo bwe ng'omulala ali mu bwasingo bwe ne mutukaka issues. Naye nga tewali issues bambi. No boy, ani alina obuzibu ne namukwaya liri. Mpozi. Prophet yavuddeyo n'ayasanza ebyama. Era abage omuntu ogenda okwasanguza ebyama nga mubadde too in touch then you spread kati fe ne tubiyingiramu nga tebitukwatako ne tusoberwa mwana naye nga kyekimu ani she's someone I meet and be like hi hello hi so yabeera ki what up you okay today I'm good today you're fine I'm good she's always smiling I'm always smiling we don't know whether the smiles are real or fake but we smile regardless so I think we're good we are fine. Ogwawa mu kibiina kyawo Wasindi wakengesa olaba obuzibu obuliwo mwena muli mu kuwagira sa Deredi needs some support kati wembanze ne Sophie tuweze babiri tugenda simba magazine wadde layini yaffe nyimpi ogwawa Wasindi olaba ekintu kino ekyawuma sinakitegeera bulungi naye fonna okangende n'omukyala because omwami mumuwagidde nnyo nekinnuma nali njagala omwami naye mukizuzizza nekinnuma naye nga tetusabeera nakalayini kampi ku ssaawa ya kulonda bani abalonda bayimbi well siri memba kyeka zigenda kulonda naye all the best kulayini nja kubako nga nsimbye oba bambala mu bwongo it's okay naye balonda zameka balina oteekawo ne option balina okitegeera ababana bayimbi bakimanyi tuyimba kiro so balina oteekawo option ya evening kumajo jakuba tosobola jakuba webaza nsookeera nno nsookeera singa mba nasuze entuna nga seebasaatol kumakyo nsangako nga ndi ku gaadi nja kugezaako okulonda ensonga ekwagaza Sindi lwakuba nti abasinga bawagira kingisa nawe eno kyano weeyo baku mukazi bakuzinda leera by the omukazi yagenda wangula mutye bwe simanyi naye olaba I really don't know the cause and everything details sinazigoberera sinazipikingamu nnyo interest so simanyi
But when time comes and my management comes and tells me, Kapa, we are going to join here, the Bangamba, we are going for a little meeting to discuss this and their beautiful ideas, I'll join up, I'll be a member, but nafe twagala nnyo bye tutegeera. Ne tuta wasting a time, because time is money. If I waste my... Kati olaba ebintu bye nasoma, bwe bwongo bwempiikinga ne applying to the daily life, because this is business. Any knowledge ebe kuyigiriza n'okumanaging a business. So I use my school knowledge, apply to my daily business, and I am able to balance and be good.